Omukazi asula emuyenga asiba ki? My dear, tekisoboka. Kale ssebo naawe gyebaleka. Oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Owulira otya okuba nti nno Whitney last born azze mu bintu bya Miss Uganda? Mpulira bulungi nnyo. Kino kitegeeza ki kyeri family yammwe? Kintu kikulu nnyo kubanga abakulu bo bali wala nnyo. Kati n'omuto wuuno naye avuddemu. Kitegeeza nti nagezaako nnyo obakuza bulungi. Ky'oba olaba nti kati ne last born avuddemu bulungi. Ebintu ebyogerwa ku Miss Uganda propaganda teyakuyinudde n'ogamba mbu n'omwana wange ebintu byayingiddemu? Kunze sirabamu obuzibu kubanga ne Sindi bali bambuuza lwaki Whitney okugenda mu competition eno sirabamu obuzibu kubanga ne Sindi bali bambuuza oba nalabamu obuzibu naye sirabamu. Buli muntu buli mwana alina talent ye, so nze nzikiriza nnyo nti ajja bisobola. Oyina abaana bana mu limelight. Tuyina Daphne ali mu bya fashion, tuyina omulenzi ali mu bya fashion, tuyina Whitney aze mu Miss Uganda, tuyina Sindi. Kwatuuka ku stage kiba kikambwe. Muli tewennyamira mu olumu? Neebaza nnyo Mukama kubanga yampa abaana abalina amagezi abasobola okukola kyonna ekibabeezaawo. Neebaza nnyo Mukama. Ebiseera ebisinga tulaba Sindi ng'ayingidde entalo, ali mu byawuma, alwana eno n'eri. Tekikwenyamizamu gwe nga maama n'ogamba omwana wange? Mbeera naye muwane advice. Ajja gye ndi n'ambuuza ngende mu maaso ne mugamba yeegenda kubanga manyi asobola. Endalo zonna zabeeramu mu advice? Byonna. Abaana bange bonna ntuula nabo. Kumpi buli weekend ku Sunday tutuula ne tusaba ne twewaamu amagezi. Alina ekintu kyakasembayo okukola. Omwana tanaweza mwaka gumu kitundu tugenda okulaba nga Sindi ali lubuto lulala. Ne tugamba child spacing story ki? Ekyo kirungi nnyo kubanga Mukama yagamba mugende mu nsi muzaale mwale. Muleke azaale yamala okusoma akola afunye baawe baamuwasa ne bamuwedinga lwaki tazaala? Okubeera n'abaana mu limelight abazadde abasinga bati abaana baabwe okubeera mu limelight because bagamba eno gye baba bazze boonoonekerayo nnyo. Gw'obuvumu obujja okukkiriza abaana okubanga babeera mu bintu bino tugeze music kati nga Sindi bwamulaba ng'ayingidde for music for the first time kati noono wuno omwana muto ayinza okukwata n'abaana senior 4 aze mu Miss Uganda n'abalala. Gw'obuvumu obujja obubakkiriza okukola ebyo? Nze nasooka okutwala CD eyasooka kuva Mbale ku Capital nze natwala. Nasooka nenjimuwa n'atya. Nze nemuwerekera mpaka nagipostinga nagitwala. Buli mwana Mukama muwa talent ye, so sirinaamu obuzibu. Oba muyimbi oba ali mu bino, it is okay. Siraba. As a parent, owulira otya bw'olaba eyo omwana olumu nga tumuyisizzaamu eggaali ku social media online ne tumuwa tugeza alina kayambadde akatono ffe ne tumuyingira ne tumuwa tugeza alina kyakoze ne tumuwa nga gwe omuzadde muli kikuyisa kitya? Ate oyo ogambye oli musabi. Mba mpulira bulungi. Ate n'ekirala muvumye ku social media there is no tekuli kizibu. I mean there is no problem. Oba omuvuma oba okola otya byonna tubiteeka eri mu maaso ga Mukama. Obakuza otya okubanga bo baaguba nga ne bw'omuvuma talina kyawulira abantu bwe babavuma batiitiira n'akaaba no balaba eyo naye ono omuvuma naye asigala akuleetera n'omwana naye n'akuwa. Gwe obakuza otya okubanga baaguba bwe bati abaana? Ekisooka nze nayita mu ebyo byonna. Nali mukazi mu poliisi musirikale nayita mu bingi nnyo nabo babimanyi nabo balina okubiyitamu. Whitney ayingidde mu bino ebintu nga tana graduatinga. Kati olumuli
tekikuwaamu enyiike nti no omwana ebyokusoma tasooke n'abiteeka ku hold olwa bino byayingiddemu. Whitney ya graduate the last year. Yeah. Yeah. She graduated. Wamukkiriza kati. Yeah, kagende mu maaso. Nze muwa support. Wamutadde. Yeah. Ebintu bino babetera obigamba nti abaana bagenda mu bagoing astray abamu ebyabamalaaya biki kweyambula biki totiddemu. Abange tebayononeka. Nedda bambi. Sirina kyentya. Era musabire agende mu maaso. Ne mbasaba nammwe mumuwagire. Wanji. Omwana yambala bupetipeti obutuga bwa mwana muto. Okimanyi Sindi ye pastor waffe waka. Ali pastor waffe waka. Yasinga okusaba era ali pastor waffe. Nnyo kuva mu buto. Agoba n'emizimu oyo omwana golaba. Sikulimba. Ndikubulira ekituufu. Yali agoba emizimu era akyali mulokole. Tukimanyi background ye nti yayimbako mu church. Naye saawa zino akyagoba emizimu ku bwayamba. Na leero muntu wa Katonda nnyo. Amalogo b'emizimu najja kubalaga. Sirina kyenyinza bakamba naye. Otyo kuba nti no wasooka no failing ejjinja n'ojja Kampala n'oyita. When I get a ginger, nali siri very ready. Nali nkozeko some research naye nali so okufuna experience ye ginger okukibeeramu nayiga a lot, so when najja wano it was so much easier. Era kyenjagala toyingira kintu ngolooza ogenda kusemba. Olina okiyingiramu ngolooza nti ogenda kuwangula. Tusuubira baganda bo bonna okubeera wano nga ne Sindi kwali Daphne kwali naye. Daphne ne Sindi tebaliiwo. Bavuddeyo bali Kenya. Chobadde tebaliiwo. Naye bwe bakomawo bajja kubeerawo ku buli event. Bwagende Jinja kiki wayigayo wala kiki wafunayo kiki wayigayo? Ekisooka okubeera ku stage n'okwogera mu maaso g'abantu siri mbushayi naye kiri different nga tobeera nga kaawo ng'oyogera ne microphone bakubuuza ebibuuzo such things. Kati nayiga engeri gy'okubuuza bakubuuza kino oddamu otya obehaving otya baagala abantu nga bali batya beeyisa batya ebintu ng'ebyo. In case nga toyiseemu for Miss Uganda, what's your next plan? What is my next plan is to keep on working already in the Kola. I've been working since I was 16, so it's to keep on working. I'm 23. Mami temumuuza myaka mumuleke. Nedda ali 23. Ali 23. Balime ku nnyanya bitu ebito. Tuyina n'abatunzi, nina abalenzi babiri batunzi. Noli naye ali designer ali wali. Nedda bambi. Nze aliyo eyo. Yeah. Era abeeranga muganda wange nga bw'okula ne muganda wo. Just that nabeera naye kuva enali omuto. Kati namanyira nnyo tugenda wano tugenda ali olumu mulaba ku TV and it is nice okulaba sister wange ku TV omulaba nga achievinga great things. Kirungi nnyo. Mami. Nedda. Mami wawulira otya nti olunaku lwe lwakera nga Sindi akedde ku makya agenda mu kyaki afunye omwami amuwasa abayimbi ebiseera ebisinga abasajja bajja ne babayitamu buyisi ebintu ate nga ne mabegako twali twabirabako ku Sindi. Wawulira nga omwana agenze mu kyaki afunye omusajja nti yono amwanjudde akubye embaga. Kwegamba Sindi okuva dda yali ayagala obufumbo. Yasooka n'abeera n'oli omwami emyaka 9 naye teyamuwasa n'avaayo nga ayagala ki afumbirwe. Afunye experience. Ye. Kati nze mba mpulira bulungi njagala abaana bange bonna bafumbirwe. Okwongereza ku ekyo ne social media nga yakuba emikolo gya Sindi okukamala obukamazi emikolo gyali gya miliyoni 2 bikiwe bityo gwawulira otyo okuba nti abantu bali bakutisizinga ku mbeera ya muwala okuba nti azze
n'omusajja bamwanjudde ate abantu ne batandika okukritisizinga nti emikolo gyali chiipu nnyo miliyoni 235. Teri mukolo gwa miliyoni 2 oba 5 tekuli omusajja yajja mu kyalo osookera ddala esente ze yatoola zaali nyingi n'ente zonna n'azisasula kati emiliyoni 2 zaavaawo izo z'ogamba baaliyo wali abo balimba bambi balimba obwo bulimba. Omukazi asula emuyenga asiba ki? My dear, tekisoboka.